shoot me, you the soldiers and police who are here. What took place yesterday is a shame on your government. Yes, ekire kikeseza olunaku olwalero. Ampuliriza ku AKTV Media Uganda amawulire si malungi yadde n'akamu n'akatono akagenda mu maaso munda mu kibuga Fort Portal. Anti njagala nkutegeeze nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ono asuze atunula mpaka budde kukya nga bwe nakutegeeza mu katambi kafa akasembeeyo nti poliisi n'amagye ku ssabambadde engoye za bulijjo nga bw'olaba baasuze beetala okwetola hotero yonna n'ekifo kyonna Mwami Kyagulanyi we yasuze. Bino byonna nga bigenda mu maaso ogenda kulya obukeredde ki ekibaddewo kyokka nga mu mbeera yemu poliisi evuddeyo bino byonna ebyegaanye. Poliisi nkugambye evuddeyo bino byonna babyegaanye okumanya abantu bano bakalu, okumanya abantu bano tebajja busera nga bw'omanya abakalukalu. Poliisi evuddeyo n'ebyegaana era okusinziira ku mwogezi wa poliisi avuddeyo n'ategeeza eggwanga bagenda kukola okunoonyereza okwamangu ennyo balabe ani mbwani ali emabega wa kino ekyokubeera nga bakwata Mwami Kyagulanyi n'okumubuuzaako obwekyusizo. Bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja asuze alondoola President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bw'ogenda okulaba mukwano gwange mpuliriza mu katambi kaffe ke tugenda okutandika nako twebuuza lwaki jjukira amawulire gazze gasaasaana nga bw'olaba omusajja oyo nga galaga nti waliwo ekipulaaningibwa okukolebwa ku Mwami Kyagulanyi singa agezaako n'ava mu mmotoka nga bw'abadde akola nga bamubulookinze. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo jjeno wa Mwami Museveni alabudde Mwami Museveni ono amugambye bino byonna byokola bigenda kuddira mu kaseera mpaawo kaaga. Bino byonna byokola nkugambye bigenda kuddira mu kaseera mpaawo kaaga. Jjukira nti okalya ddadda era kakomawo ddadda. Kaakati nno jjeno wa Mwami Museveni ono amuvuddemu amugambye singa nze sikuwagidde kuva gye twatandikira amazima gennyini bino ebintu nandibivuddemu singa mwamanya nti okulonda tekujja kukola mu ggwanga Uganda temwandikutaddewo mu kifo ky'okutirimbula abantu n'okubatta nga mwerimbika mu kuteekawo ebibiina by'obufuzi ate nga tebijja kukola munda mu ggwanga Uganda. Kati omukyala akulira akakiiko akalya eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga Uganda amanyikiddwa nga Maria Mwangadya ono akiguddeko jjukira nti yavaayo bujje buvuddeko n'ategeeza nga bw'atayinza kubeera nga akkiriza poliisi era n'agisaba erwanyise Mwami Kyagulanyi n'abawagizi ba NUP bonna. Kaakati nno bino bimuddidde ku matama era ali maziga akulukusa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ate olutalo olubalusewo olw'omunda mu kibiina ekya National Unity Platform mwennyini ate kaakati olutalo lubaluse mu bakomuledi ne bakomuledi ab'enjawulo munda mu kibiina. Kyannaku nenjagala nsooke nkulaga ekyabaddewo ekiro ate nkomewo tutolontoko olunaku olwaleero kubanga bino byonna ebigenda mu maaso munda mu nsi yaffe tulina okubeera nga tubitunuulira tetwagala kubuuka kintu na kimu. Byonna ebiriwo ebigenda mu maaso kati ebyabaddewo byonna tulina okubeera nga tubitegeera tusobole okubeera nga tutambulira wamu mukwano gwange mpuliriza. Kati nze Eke Master emabega w'omuzindaalo nkutegeeza nti emboozi tegenda kubeera nkadde. Ebibaddewo Mwami Kyagulanyi nkugambye nti asuze atunula byenjaga tutunuulire byenjaga tulabe byenjaga tumanye olunaku olwaleero. Kaakati n'essaawa zino zennyini njaga tusooke tuddeyoko ekiro ku biki ebyabaddewo. Jjukira nti olunaku olwaliwo kikakasiddwa Joshua Leon Otimu amaze okubeera nga afa. Jjukira nti ono yakubwa miggo era abadde muwagizi wa National Unity Platform mu bitundu by'eggulu bangi abazze nga battibwa abaana ba NUP. Kaakati jjukira nti olunaku olwo lwenkutegeezezza amagye poliisi bakifeesi lwe baalumba Mwami Kyagulanyi eggulu ne babakuba emiggo gye baakuba abantu. Olunaku olwaliro nti waliwo akakasiddwa amanyikiddwa nga Joshua Leon Otimu emyaka 16 musajja wattu amaze okussa omuko gw'enkomerero era yoyo gw'olaba mu kifaananyi afudde muwagizi wa NUP ebyabaddewo ekiro. Sama okasinga ku musajja oli nkwegayirira okasinga ku musajja oli yafubya akatambaala oyo President wagenda okwebaka kati wali seefu yafubya akatambaala oyo buyerajja kweli wagenda okwebaka nganda baba obutambaala basusse n'enkofiira. President emmotoka ye gye ndiko waggulu wano
Kama ngabuze ngasimulaba oya afulumye atuse wagenda okwebaka ekyendabawo kika President atuse wagenda okubanga awumulira nabayo bali waggulu eri kakati nno bino byonna bigenda maaso biri munda mu ggwanga Uganda era nga candidate omu eyeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza ebigenda maaso bibimu ku ebyo byebyo olunaku olwalero asuze atunula tanneebaka kutulo ku yadde empeke y'otulo abasajja basuze beetala waggulu ne wansi okwetolola ekizimbe kyonna musajja wattu kwabadde kati bino byonna bigenda maaso okusinza ku mawulire ge tufuna poliisi kenyini yetulabanga ina emmotoka zaayo okugoberera mwami Kyagulanyi buli walaga buli wabeera buli wagenda okubarale kakati evuddeyo ate bino ne babyegaana bano bategeezezza mbu baagala bamanye ani yali emabega w'ebikolwa ebyo oba ani yabadde emabega w'ebikolwa ebyo ebyokulumba mwami Kyagulanyi okutuusa obuvune n'okutuuka okutemula abawagizi ba mwami Kyagulanyi mbu n'okumulemesa okuyita mu makubo mbu gatege baamuwa oba ge badesigninga okubeera nga atambuliramu bino byonna bigenze maaso nga poliisi bennyini beewuggusanga bafuka banaaba kyannaku nnyo okubeera nga munda mu ggwanga Uganda ebitongole ebikuuma eddembe tebikyasuwala wabula kakati kye bakola baswaza buswaza nsi yaffe kubanga ebigenda mu maaso tubiraba enkya n'eggulo abantu abambalidde emigemerawala abakutte emiggo abakutte batuuni abakutte ebyuma ebikubisa amasannyalaze bonna nga balumba konvoyi oba trail eya mwami Kyagulanyi era tuwalabye n'olunaku olwajjo ono nga batuuka okumukuba nga baakola ng'ali eggulu ne batuuka n'okumuyuzaayuza engoye zonna kumpi kumuleka bulere ng'ali bwerere wabula poliisi evuddeyo n'ebyegaana n'egamba mbu bano abakola bino mbu poliisi tebamanyi era poliisi ekakasiza ne bagamba mbu bano bonna abali emabega wa bino bagenda kutandika mbu okunoonyereza balabe nga bonna bakwatibwa era oluvannyuma lw'okubeera nga babakwata bonna bavunaanibwe bateekebwe mu mbuzi ekogga batwalibwe mu maaso g'omulamuzi bavunaanibwe lwaki bakola bino byonna ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ate nga bakimanyi nti kampayini zaggulwawo mu butongole era nga ne mwami Kyagulanyi y'omu ku bakandidate mbu abeewandiisa okubeera nga bayesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda era nga bwe kirambikibwa mu constitution ey'eggwanga Uganda kale gwakyali ku mukutu gwa AKTV Media Uganda nja kusaba n'obombe video soko jimpere ekigalo video bw'omala okubeera ng'ogiwa ekigalo kitegeeze bemaze okubeera ng'efuna mileage buli muna Uganda yenna waali agenda kusobola okubeera nga agiraba agenda kusobola okubeera nga afuna information eno tusobola okubeera nga kitukola ekyokulabisa abasajja bano tetukizikiza tetukendeeza twongera ogenda maaso n'okubeera nga tulabisa buli ekibeera kibaddewo tusobole okubeera nga tulabisa ensi yonna ebirenga etegeera ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda okulinyirira eddembe ly'abantu n'okwamalako emirembe okubeera nga batulugunyizibwa bepona ensimbi ezisindikibwa munda mu ggwanga Uganda ez'okuyamba bannansi abasajja basindika bategeere nti bazisindika naye ate zeeyambisibwa okuba ya gasi okuba emiggo okuba amasasi okutta abantu munda mu ggwanga Uganda kati njagala butereevu nnyo tugende mu mboozi muwulire abasajja bwe beekazaakaza abakulira poliisi munda mu ggwanga Uganda omwogezi wa poliisi bepo n'abo abali mu bitongole bikuumaddembe nga balumiriza mbu tebannalumbako ku mwami Kyagulanyi mbu abalumbye mwami Kyagulanyi tebabamanyi era bagenda kubanoonyereza bonna bakwatibwe bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira ekitongole ekya poliisi y'eggwanga Uganda kitugambye Afrika mugende mutegeeze bannayuganda tuli banyiivu olw'engeri mwami Kyagulanyi n'enkambi ye gye baakwatiddwa mu kulwako olw'omukaaga wiiki gye twakubye mabega nolwekyo ng'ekitongole kya poliisi tutaddewo okunoonyereza tutaddewo okufeffeta okwagala okumanya bw'ofiisa ki mu kitongole kya poliisi n'amagye
abali emabega w'okutaataganya kampeni za Mwami Kyagulanyi wiiki gye twakubye amabega nange afande Lusooke lwaki tojja n'oyogera ensonga zino lwaki tojja n'oseeyogerera twalabako n'abantu abamu nga bakubibwa emigo era nga tuyina okunoonyereza ebyo ebyaliwo so that tulabe kyekyagenda obubi bweba waliwo eyasobya abonerezebwe n'abasirikale baffe tubakubiriza making sure nti ne bw'oba ogenda kozesa eryanyi eritasukkiridde kubanga bano abantu betukozesako eryanyi nabo bannayuganda ate n'ekirala tukimanyi bulungi najja wano mbabulira nti akaluluko kali heated. Eddakiika ziri 40 z'eddakiika ezisa ku ssaawa nnya ez'amakya g'olunaku olwaleero mukwano gwange mpuliriza okyawuliriza puroguramu Lunyata ku 9 katonyeze 9 Sure FM. Kaakati bigambo by'ekitongole ekya poliisi ey'eggwanga Uganda ng'ogyeko ebigambo ebyayogeddwa omwogezi w'ekitongole kino Afande Kituma Lusooke. Njagala kutegeeza nti ekitongole kya poliisi y'eggwanga Uganda kyafulumiza ekiwandiiko kiramba. Mu kiwandiiko kino ekitongole kya poliisi mwe kyasinzidde otutegeeza nti kiri mu kunoonyereza okulabika nti kifuzuula abasirikale bonna ababadde mabega w'okukyojjanyizibwa, okutulugunyizibwa, okukozebwa akajiri n'okuyirizibwa okwalabisako ku lunaku olw'omukaaga mu bitundu by'eggulu mu nkambi eya Mwami Kyagulanyi mukwano gwange mpuliriza. Ekitongole kya poliisi kitugambye tuvumirira se kuvumirira yenna. Ekitongole kya poliisi kyekivumirira ebikolwa byakyo. Wuliriza, ekitongole kya poliisi kitugambye Afrika twagala okutegeeza bannayuganda nti ng'ekitongole kya poliisi tetuli basanyufu, tetuli bamativu, tetukkaanya n'embeera engeri gye yakwatiddwamu mu bitundu by'eggulu wiiki ewedde ku lunaku lwabadde lwa 6. Ekitongole kya poliisi kitugambye tetukkaanya na nkola gye twakozeemu mirimu. Wuliriza, ekitongole kya poliisi kitegeezezza bannayuganda tetukkaanya ne se kukkaanya yenna engeri gye twakozeemu emirimu ku lunaku olwabadde lwa 6. Tetukkaanya n'engeri gye tweyisizaamu, tetukkaanya n'engeri gye twakutemu ensonga, tetukkaanya n'engeri gye twahandolize situation ku lunaku olw'omukaaga mu bitundu by'eggulu Mwami Kyagulanyi bwe yabadde agenze okunoonya akalulu. Kakati nno bino byonna bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Njagala otegere mukwano gwange mpuliriza nti abantu bangi ababiraba wabula nga si basanyufu wadde abo bennyini abali munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Bangi banyiivu, bangi bye boogera bawanda muliro era nga bategeezeza nti bino byonna bigenda mu maaso bwe kinaba kiseera nga kituuse Mwami Museveni ateekwa okusasulira bino byonna amazambi g'akoze ku bannayuganda balina okubeera ng'akuuma n'asalawo n'abayisanga ebyokutale okubakuba emiggo n'okubatulugunya. Byonna bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Nakutegeezeza nga tutandika nti waliwo omusajja Generaali Mulamba mu NRM ono alayidde si gwe mulundi gwe ogusoose. Kaakati nno ono avuddeyo n'afukamira n'okufukamira ng'amaziga gamuyita mu maaso n'agamba nti naye ddala bw'abanga Museveni ne banne baalwana ng'ekyabalwanya kwali kununula nsi Uganda n'okubeera nga Uganda bagifuula ensi ennungi, ekifo ekirungi okusinziirako bye baasinziirako bo bye baayogera bye baagamba abantu nti abantu abaaliwo baali bakulembera eggwanga ebiseera ebyo baali batulugunya bannansi, baali balumiza abantu obwavu, baali batta abantu. Kaakati mbubbo kwe kugenda mu nsiko era ne batuuka n'okutirimbula abantu abakwata emitwalo 5 n'okusoba mu bitundu ebyeruweero ne bafa nga kye balwanirira kiri kimu kukyusa nsi, kugikyusa, kugitereeza olwebera ensi Uganda eyeesimisa abo abaliwo beppo n'abo abaliddawo. Wabula okusinziira ku bigenda mu maaso naawe byolaba nga n'essaawa zino ebyabaddewo e Fort Portal n'ebiriwo essaawa zino nnaku olwaliwo bitukulaga ampuliriza byonna byongera okuyungula ezziga n'okulaga nti abantu bano abagamba nti baalwana nga balwanirira munnansi
okulaba nga atebenkera okufuna emirembe amazima gennyini bano beerwanirira era ng'eŋŋombo yaabwe bweri nti bakuprotectinga gainizi zaabwe kimaze okubeera nga kikakasibwa tewali munnansi okusinziira ku birabwako essaawa zino ebigenda mu maaso yenna alina ddembe mu nsi ye okubeera nga yeeyagala ng'abantu abalala beeyagala kasita abeera ng'ono tawagira NRM era okusinziira ku bigenda mu maaso byongera okubeera nga birumiriza n'okulaga nti Mwami Museveni kaakati yatandikira ddala okubeera nga akola enkola eri yennyini ey'abasajja bali abaasookawo oba oliawo baagamba nti yalwanyisa abaatulugunyanga bannansi n'okubakooza akagiri bepo n'okubeera nga babatta okubaserengesa ezira kumwa mu mbeera y'emu njagala butereevu nnyo tusooke tugendeko ewa jenerali wa NRM ono alumbye Mwami Museveni ne NRM yonna tataliza poliisi bepo n'amagye agagenda mu maaso n'okutulugunya okulinyirira eddembe ly'abannansi okubakuba emiggo okubatulugunya nga bwe nkutegeeza nti omulenzi omu amanyiddwa nga otiimu asembyeyo okubeera nga atulugunyizibwa okukubwa emiggo mpo n'okubeera nga bakubatiya gaasi ono amaze n'afa onaku ekiro ekikeseza onaku olwaleero kyannaku nnyo nti abantu abakattibwa ku trailo eya Mwami Kyagulanyi bagenda bawera buli kaseera eggulu waliwo eyafudde Masaka waliwo eyafa mujjukira ebyali Eruweru waliwo eyafa Kawempe waliwo eyafa mujjukira ebyali eyiganga waliwo eyattibwa bano bonna nga battibwa abasajja abayita bakuuma ddembe bepo n'abo abambadde engoye eza bulijjo abakuba abantu abeera ku Mwami Kyagulanyi ebitongole bikuuma ddembe temusobola kukuba abantu ng'abakuba ente Lwankole nyambo ntambulize VDN etuuke ku basajja balabika befudde bannampulira zibi Mr. Lwankole newankubadde tetoli wa NRM towagira kyempagira naye nkusaba nyambo ontambulize VDN etuuke ku bitongole bikuuma ddembe ab'ebitongole bikuuma ddembe lwaki mukuba bannayuganda kibooko ng'abakuba ente Security lwaki mukuba baganda baffe ng'abakuba ente Security lwaki ebyalwanya muzeeyi mubikomezaawo newankubadde ng'abamu tebaagala biwulira Security lwaki ebyalwanya Museveni mubikomezaawo tukozese lulimi kiba security okuwulira lwaki muwambye obuyinza bw'abannayuganda ne mubweza lwaki muwambye obuyinza bw'abannayuganda ne mubafuula ng'abatali mu nsi yaabwe okulonda constitution okukkiriza mu mateeka lwaki security buli Bobi Wine walaga muyiwa w'amagye mwe mumuwa amaanyi alinga kati naye president wakubiri buli wagenda ne muddira sente y'omusolo ne mugiyiwa ne mwonona sente y'omusolo because of Bobi Wine agenda kuba campaign nga ziri mu mateeka netegereza nkyabuliddwa omuntu amatiza nti ekiviirako abantu okubakuba kibooko nsonga nambulukufu nze monitoring okulonda kuno okuva lwe kwatandika wallahi bwe mubeera nga ddala kituufu mmwe ejje lya Uganda mwalwanirira emirembe General Yoweri Kaguta Museveni bw'abeera nga yalwanirira emirembe ddala kituufu bw'ozaayo akatambi emabega n'okuba toki mu byakolebwanga gavumenti y'Obote mu byakolebwanga gavumenti ezaavaako ddala kituufu sibe bino ebikomyewo kituufu ddala kituufu General Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti wange gwenjagala ennyo tolaba nti ebyakulwanya byazzeemu tolaba nti abantu omusaayi gw'abannaluweero ogwayiika because of nga bagoba gavumenti eyali ekola bino bye tukola kaakati tolaba nti bikomyewo gwayiikira bwereere security lwaki mukuba abantu kibooko lwaki muwambye obuyinza bw'abannayuganda ne mubweza emundu omuggo tegugonjoola sinnalabayo gavumenti efugiza mu bantu mukono gwa kyuma newonzika mirembe lwaki mutujjukiza ebyayita lwaki mutujjukiza bakitaffe bye baatugambanga ebyaliwo mu gavumenti ezaayita lwaki mulemedde mu kukuba bannayuganda kibooko mutulemeseza okunoonya akalulu ffe kati eno waffe bakandideti baffe bonna emukono totale bagenda kubakuba akalulu omubisi simusi newankubadde abamu temwagala kukiwulira tokyalinawo oyinza kuyimirira n'onoonya kaluuka fulaga bearazi bafe aba NRM ogenda kanoonyezaawo era nnyabo honorable Daisy nsinzira ku mpewo nga nensewulira kiriza abaganda bagenda kukuba akalulu oba oyagala toyagala kubanga namba gye twali tunoonya okwongera kaluluko security yagidibaga yonna yonna abantu bonna banyiivu Honorable Mukome
Lukoya Mukome Honorable wange omulungi gwenjaga chairman wa district bakukubya akalulu security nga kivudde ku security. Honorable wange omulungi abadde ku ground nga anoonya akalulu ebbanga lyonna Kibuule Ronald security egenda kuviirako kukubya akalulu oyagala toyagala. Honorable Nakavubo wa district umanye MP bagenda kukuba akalulu oyagala toyagala because of security. Fetukola okunonyereza tubere no wansi ku ground ne tukyalina wononyeza kalulu because of enkola yonna evulugu enkola enyiza abantu lwaki mutulugunya bana Uganda lwaki ebyalwanya government ya ebyalwanya General Yoweri Kaguta Museveni kenesla kenyo lwaki mubikomyawo kiche mufunamu na twabagamba nti abantu abo bemukuba baganda baffe temukuba baganda baffe temukuba bana Uganda balina tofali lyebateeka ku Uganda eno amaje lwaki mulemedde kukuba abantu kiboko natunulidde ekyabadde ggulu nga mukuba abantu kiboko ng'abakuba ente nente sawe ne inobogo tekyakubwa nga mukuba abantu nga mubafudde nga abatali bana Uganda ntwala omukisa guno okutegeeza abantu bonna ndowooza security yeerabidde bannange security bana abantu bemukuba siba yeekera Banange security bana abantu bemukuba siba yeekera bana Uganda. Security abantu bemukuba bemutyo siba bi. Habe kitibwa security. Ba commanders ba security muri ruda where are you? Abantu bemukuba emiggo ng'abakuba ente siba bi. Bantu bana Uganda. Tosobola kukuba muntu kiboko nga tayita kutte wadde nejjinja bwoto n'okuba kiboko ng'abakuba nze nga muna Uganda alumirirwa Uganda nentunula. Nga nkimanyi nti ebyo byalwanya Museveni lwaki kati abantu baffe bonna era njagala okubakubira omulanga buli security weeyisenge kuba abantu kiboko be baba tebalekeddeawo okukuba abantu kiboko mubamma obululu kati naffe twekyanze mutumma obululu Museveni General Yoweri Kaguta Museveni ndowooza lwana ategeera nti mbutufe kibadde kikolebwa binyiza abantu temubawa bululu buli security weeyingira mu kitundu nekuba abantu bwe bavaawo mubamma obululu ansi eri mu kabox tetulina kyakola tulajanidde poliisi okuva mu ground okuba abantu mubaleke Bobi Wine aliwo mu mateeka Bobi Wine constitution yamukkiriza nga bannabyabufuzi abalala bonna nga naffe bwe tukkirira ku ground ne tunoonya akalulu nga tewali muggo n'ogumu gunyose lwaki mukuba lwaki Bobi Wine mumumalako eddembe ery'obwebange si muna Uganda buli wagenda ne muddira motoka z'amagye zonna ne muzimala mu balakisi ne muziyiira omuntu agenda okunoonya akalulu akkirizibwa mu mateeka kati ntunudde ekigenda ekiri Hoima mbaze ebimotoka kumpi 30 byonna bijjudde basirikale banna Uganda be bagenda okuwuliriza kandidate waabwe constitution emukkiriza mateeka ekisembayo lwaki temuteekawo etteeka nga buli kandidate bamunonera mu nnyonyi mubanonere mu nnyonyi kubanga gavumenti obuyinza buyina tya buli kati candidate tujja munonera mu nnyonyi tumutwale wagenda okuba enkuŋŋaana olaba bamunaddamu Bobi Wine abantu abamugendako baba bamwagala bayina message gye baagala okuwulira mu kifo ky'okumutulugunya okumulemesa abantu bawulire message eyo mwe munoonyereze mukeno wansi ku ground twayagala Dobi bagamba mwagaana abantu abo bemukuba kiboko bayina message gye baagala okuwuliriza bayina ebibaluma wansi ku ground omubisi simusi government gyeyisenge kuba abantu naddala wano mu Buganda temugenda komba kalulu akatambi kankano omuli kazi za luvannyuma nga tuvudde mu kalulu mugenda kuzuula nti omuggo tegugunjula mwana emmundu tekulembera muntu emmundu tekulembera muntu emirembe gye gikulembera omuntu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale nno bwe bitu bifaanana ebimu ku bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda nga waliwo abantu abamu era nga bali mu kibiina kino ekya NRM kyokanga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nti ebigenda maaso bo okusinzira ku bo babiraba bulala era nga balaba bino ebikolwa ebigenda maaso byakulinyirya ddembe ly'abantu kubanga ffenna tusigala nga tuwagira ffenna wadde tuwagira ebintu ebyenjawulo naye tusigala nga tuli banna Uganda tekitwawukanya kubeera nga tutuuka ku ntuuka eno oba ku leva eno ey'okubeera nga batuuka n'okutta abantu okubeera nga batulugunya abantu n'okubabuzaako
mirembe olw'okubanga baagala bagira NRM kifuba kaakati nno kino kye kitegeeza munda mu ggwanga Uganda bwe kibanga n'abali munda mu NRM abamu basobola okulaba ebigambo nga bino ate gwe mugwano gwange ali eyo wansi omuntu owa bulijjo awoza sirimbi ya bufuzi tebinkwatako essawa yonna bino bijja kutuukako nkukakasa nti naawe ojja kubeera victim nga boolaba abo abagenze maaso n'okubeera nga battibwa nzize nga mbakumenyera okuva Mwami Kyagulanyi yatandika okubeera nga akuba kampeyini bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza nakutegeeza nti omukyala Mariam Wangadya ono nga yakulira akakiiko aka Uganda Human Rights Commission oba akakiiko akalya eddembe ly'obuntu kaakati ebigambo byongedde okumuddugalira jjukira nti ono naye yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza ensi mbwe bigenda mu maaso ye tabikkiririzaamu eby'omuntu okubeera nga anoonya akalulu bw'amala okanoonya akalonde ate bamala okalonda akakuume bwe kabbibwa akabangibwe ono yavaayo n'agamba mbu tabikkiririzaamu wabula ono nga yeerabidde era mufo ky'okukola omulimu ogwamutekesa mu woofiisi oba oliawo ogw'okulwanira eddembe ly'abantu ng'abantu abasibwa nga tebalina misango okusiza ku bigenda mu maaso ng'abantu abasibwa ne bammibwa beyiro naye ng'amazima gennyini bandiweereddwa beyiro okusinziira ku mateeka ng'abantu abatulugunyizibwa abantu abattibwa bangi nnyo mu bitaliimu tulaba olunaku olwajjo presidential candidate Mwami Kyagulanyi engeri gye yakwatiddwamu n'engoye ne ziyizaayizibwa abantu be ne bakubwa emiggo tiyaggaasi mu bantu aba bulijjo n'okubeera nga baliddwako eddembe lyabwe omukyalo ono bye bimu by'alina okubeera ng'avaayo avumirire akondeeminge n'okubeera nga abyogerako kubanga gwe mulimu gwamulesa mu woofiisi naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa ono amaaso ge agatunuza walala nnyo buli lwalaba ebigenda mu maaso ng'aliwo okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'aliwo okukola ebitagenda mu maaso bulungi nnyo ebyo ebitayamba munnansi ebitakwatagana ddembe ly'abuntu kaakati ono tabyogerako era ye tabiraba byasinga ate okulaba byebyo abantu bavaayo ne bagamba tugenda kuuma akalulu kaffe kaakati olwo n'ayita poliisi n'akitegeeza n'okutuuka kugitegeeza nti poliisi tegeeza nekkiriza abantu okusigala ku polling station okuuma akalulu kaabwe wadde constitution ekikkiriza naye omukyalo ono y'omu ku baagenda mu maaso n'okubeera nga bakivumirira kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'omanyi bannayuganda nabo tebatudde kubanga ebigenda mu maaso byonna kaakati ensi yafuuka kyalo kimu buli munnansi waali asobola okubeera ng'abiraba era ono bye yayogera bye bimuzadde ebitukula maka byazaalira ku nsiko nga bw'ogenda okulira byenjaga tugendemu obeere ng'obiwulira naawe olwaleero. Eno ye regimu ya Museveni gye tulwanyisa mu buyinza bw'eggwanga lyaffe wulira. Tuze tulaba obubinja bw'abavubuka abamu beeyita bigaali oba futusojja naddala wano mu Central Region. Njagala ntegeze eggwanga lyonna nti obubinja buno obw'abavubuka bu vigilantes bwa bulabe ate bukontana n'enkola ya demokrasiya mu ggwanga. Era nkubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunnambiro wonna wonna we buli. Alright, oyayogera bamuyita Mariam Wangadya nkakasa bulungi mwena abasinga obungi mumumanyi yateekeddwa okubanga yakulya akakiiko ka Uganda Human Rights Commission oba akakiiko akalwanyizika eddembe mu ggwanga lyaffe Uganda wabula ng'essaawa zino eno oba simanyi oba mwogezi wa EC oba mwogezi wa poliisi oba yafuuse mwogezi wa gavumenti nze naawe ku bikolobero ffenna bye tulaba bigenda maaso mu ggwanga lyaffe n'okusingira ddala campaign za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukuba tiyagasi babakubamu amasasi batulugunya bannayuganda olw'okuba bagezaako okwagala okulaga ensi nti no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina buwagizi. Security agencies ne zikola buli kikolobero ku bannayuganda ku biragiro bya Museveni. Ono Mariam Wangadya ateekeddwa okubanga yakulira Uganda Human Rights Commission nkiddamu Human Rights Commission nga ke kakiiko akateekeddwa okubanga ke kalwanyizika eddembe mu ggwanga lyaffe. Ono Mariam Wangadya ye mu maaso ge agenda likyalaba bafuutu soja be bakuba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tiyagasi bafuutu soja be babulokingira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amakubo. Ye mu maaso ge agenda li Mariam Wangadya kyalaba nti no bafuutu soja be bakwata emmundu ne bakuba omuvubuka amasasi eyiganga ne bamutta. Ye mu maaso ge kyalaba nti no bafuutu soja be bagwira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ambush ng'ali mu bitundu bya Western Region ne bawamba abaana abasoba 50 ne babaggalira na buli kati bakyali mu kkomera. Museveni ebbanga lyonna obadde ng'ofuulinga ensi nga bofuga eggwanga Uganda under democracy era nga bakuyita long serving president so si dictator kati ensi ekutegedde ensi emanye ekituufu ekigenda maaso mu ggwanga lyaffe
bineno byonna byonna ebikiiko simanyi Uganda Human Rights Commission ekyabikuteesaawo kulaga nsi yonna nti neggwanga lyaffe Uganda liri mu democracy. Kakati kituuse ekiseera ng'omusego gubadde gwebisa eddiba ly'endiga muno gwe gukulembera Uganda Human Rights Commission nga tegusobola kukyebera kubanga balaba omugati gubava mu kamwa. Kubiriza Uganda Police Force nti obubinja obwo busaatululwe bunambiro wonna webuli. Imagine Uganda Human Rights Commission okujustifyinga ebikolwa ku bannayuganda negamba police egende mu maaso n'ebikolwa ebyo. Museveni ogamba kako kaba kakyalimu kaba kawedde mudda walitandise n'okweraliikirira. In fact tandikirawo okudduka. Kumanya muli bisirusiru bisajja mwe ne bikazi mmwe. Kinene ekiwutta kiwangadya mbadde temukireeta. Ekyo kibadde kisigalayo nga ddami kale ne kyefuula nti no kirwanako ne kyefuula lino kibalwanyisako ku bikolwa bye mukola. Niyo olaba mutuuse ekiseera ng'eyo ddami nayo mugiraba ng'empiki nayo mugireete ku boodi mugizannyise. Nkakasa temukyalina kye muzzaako, temukyalina kye mutugamba, akaseera kammwe kaweddeyo. Ngati mwefuula abayita mu mateeka muno omuntu tateekeddwa beera n'aba personal bodyguard kimenya mateeka ki? Ensonga lwaki mutagetinga abakumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri political teririgo ate nga ne bwebeera eririgo temuyina buyinza bukwata muntu olw'okuba akuma omuntu gwawulya gwakkiririzaamu era gwayagala. Olw'okuba mumaze okukiraba nino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina mass youth following mwe gye mutalina, alina nationwide popularity gye mutakyalina, alina ability to mobilize crowds mwe kyabalemye, alina international attention ate ng'eri positive ng'eyamwe eri negative. Mumala okulaba ekyo ne mulowooza nti n'abakumi be bali part of his political strength ne musalawo ne mwagala okubakwata bonna mubamalire mu makomera musobole okwa isolatinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tegala kubategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takumibwa bakuumi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akumibwa Katonda. Kakati no muntandikwa nakutegezeza waliwo olutalo olugenda maaso munda mu kibiina ekya NUP. Wabula kyannaku nnyo nti musawo twetaagira unity okubeera nga tuli wamu, okubeera nga bigenda maaso twongera obivumirira, n'okubeera nga bigenda maaso twongera okubirabisa, okutambuza enjiri, okwetolola eggwanga lyonna, bepo ampuliriza n'okubeera nga tutambuza enjiri eno okwetolola ensi yonna. Bannaffe abamu ate wenjogerera bali mu kwerumaaluma. Bino ebigenda maaso basazeewo babiteeke ku mabbali era bano bagenda maaso n'okulumba mwami Kyagulanyi nga bagamba mbu ate ebikolwa ebimu byakola mbu ate si bituufu era bano batuse n'okubeera nga balumiriza mbu waliwo ate abamu ku bakomuredi abatambula ne President Kyagulanyi Ssentamu mbu abatandise okubeera nga bamuwubisa ne bamujja ku mulamwa gwe yandigendeddeko oba oliawo ate ne bamuteeka ku mulamwa omulala. Kakati nno bino tebina bwe biyambira nsi yaffe naye saagala weerabire gwe munnayuganda ali eyo nti naawe bikwatako tulina okubeera nga tubivumirira era abantu bano mmanyi nti twambula nabo be bamu ku bannaffe naye balina okubeera nga beddako bwe tuba nga tuli mu lutalo essaawa zino ng'ebigenda mu maaso mbiraba nga pulezidenti takyasobola na kukuba laale wadde nga kitongole ky'ebyokulonda oba akakiiko k'ebyokulonda kaasalawo ne kagamba nti ennaku bwe ziti kati ng'olwajjo yabadde alina okubeera mu kibuga 40 n'ebibuga ebirala ebiriraanyeewo abasajja baamulemesezza nga ne bwenjogera essaawa zino asimbula kuva 40 oba asimbudde okuva 40 naye amagye ne nnamungi w'amagye poliisi byonna bijjudde bibemberedde ku nguudo ng'okukuba abantu emiggo okubagazaawo bizinensi zaabwe okubalemesa okwetaaya nga balina okwetaaya bye bigenda mu maaso okusinziira ku bigenda mu maaso nga bwe nakutegeezeza nti bano kasaba amala okumanya nti mwami Kyagulanyi alina obuwagizi buyitirivu nnyo mu bitundu ebyo ebyo mu Maserengeta kaakati nga balaba abalabisa buli walaga nnamungi w'omuntu ayiika basalawo okubeera nga bakyusa baleete amagye baleete poliisi baleete emmundu baleete emiggo mwalabako ne kumbwa eza poliisi nga bazigobesa abantu basobole okubeera nga bamwejjako kifuba asobole okubeera nga atambula yekka n'okulaga nti ku veni w'abalaze okuba kampeyini talinawo muntu n'omu wabula bino byonna wadde babikola ne bamulemesa okutuuka ku bantu kubanga kati kino baakikola ne babalemesa abantu mu makubo okubeera nga batambula naye
ne balemesa abantu bakumakubo okubeera nga bamulinda kati kye bakoze kwe kubeera nga bamulemesa n'okutuuka ku venue kubanga abantu bakitegedde bwe tumulinda ku makubo bajja kubeera nga batukuba omuko ogubalagala bajja kubeera nga batulemesa okumulaba kati abantu beeyoola bweyoozi ne bagenda ku venue ku makya beekulumula bwekuluumuluzi okubeera nga bamusookayo abeere nga abasangawo kati abasajja kye bakoze bwe balabye nga abantu bayitirivu nnyo ku bisaawe babembedde mwami Kyagulanyi wagenda okuba laale kakati kwe kusalawo okubeera nga ne ku bisaawe kennyini bamulemesa okutuukayo abantu babeereeyo ne basiiba eyo ne balekawo bizinesi zaabwe ne balekawo emirimu gyabwe mu bulumi ne balinda pulezidenti waabwe wabula abasajja ne bamulemesa okutuuka ku venue ne bamusiiba nga bakonkomadde ne babalemesa okubeera nga bamulabako njagala osooka owulye olutalo luno olw'embwa olugenda mu maaso omanyi ku nsi kuno teriyo kintu kisinga kwolesa butamanya nga tomanya ate nga tomanyi nti tomanyi bwe bulwadde obukyasinzika tuwulire endongo y'abasudde eno ekiserensi waliwo omukono ogukuwabya abaana bakuwabya batandise kati nakukuleetera bendera ya Amerika nayo gigatte ku ya Uganda kyokka nga tulitwale lya Bungereza bakufaananya kigolooza kikibalaga ensi tulitwale lya Bungereza ate bendera tukwate ya Amerika how etwale linaatukkiriza okutuula kati ono ekimusumba bakiyita illiteracy obutasoma ddeni n'agatta mu populism alowooza nti amanyi nnyo bunambazi bw'alina okwo ne bu YouTube obumuweesa ssente yamanyi nti kati ali ku level ewabula his excellence Kyagulanyi Ssentamu naye nga kyayisemu it is illiteracy nakugamba eno bagiyita foreign policy at least olina okubeera 16 years in school nga wabeeranga mu ba top 5 mu kirasi mu wasomeranga nkiddamu olina okubanga at least olina senior 6 ate nga wabeeranga mu ba top 5 okusobola okuinterpretinga foreign policy obanga wabeeranga kuba backbenchers foreign policy muzireke nkiddamu foreign policy muzireke si nyangu mumundaba okuyimirira wano nga nkyatudde I'm still standing lwaki nze nabeeranga mu ba top 5 school life yange yonna nasaasukka mu koso bino ebintu kyovola banze wemba mbyogera olabanga akunyumiza story naye nga kyekigundi so mbadde nkusaba obanga wabeeranga mu backbenchers foreign policy zireke kakati gwe kankutereze muzeeyi ekinyinyi singa okunennyamiza nti gwe waliwo ebintu bino nga bihappeninga naye ate tewayiga kintu kyonna kakati njagala nkusomesa ekintu kimu omanyi mulina aka P2B gye musomesa abaana abo ne mubasiriwaliza ddala aye ne mulowooza nti mwe bagezi okitegera yiba n'ategeera batya nga mwe bagezi mwe battica bammwe kakati gwe mukulu kankubuulire Amerika gyoyogerako eyina influence y'amaanyi nnyo mu matwale ga Bungereza n'okusinga Bungereza nkiddamu Amerika gyoyogerako eyina influence y'amaanyi nnyo kati matwale ga Bungereza n'okusinga Bungereza etya after the second world war waliwo endagaano eyasayiningibwa ensi zino zaalwanagana mu kulwanagana zaali ssente zaatuuka ne zigenda bankrupt we zigenda bankrupt Amerika ye yaliwo okuziwola ssente okusobola okufuna okuyita mu post world war conflict okitegeera kati Amerika eno wemala okubawola ssente Amerika yasayininga ne Bungereza endagaano nti egenda kubeera ne shares mu matwale ga Bungereza agasinga okitegeera era nga Bungereza kasemale okukonfaminga nti netwale lyaffe tuli wadde independence ey'ekiwanyi Amerika yajjanga nesayininga nabo ekintu kye bayita endagaano y'ensonga lwaki wolaba nga UN eze mubeeramu Amerika mubeeramu Bungereza mubeeramu France ku sayidi y'abakapitalist okitegeera however Amerika ne Bungereza bayina endagaano eyaabwe nti bo bali bati ba Uganda tebeetera amatwale ga Bungereza Amerika erinamu influence y'amaanyi nnyo nnyo kakati Uganda gyoyogerako kankulage nti Amerika erina influence y'amaanyi nnyo mu Uganda okitegeera ekintu ekyo guno mwaka gwa kumeka guno mwaka gwa 1962 nga Uganda yakafuna independence enaku z'omwezi zaali 19 omwezi gwa October nga Uganda yakamala okufuna independence ey'ekiwanyi ku ggwanga lyaki erya Bungereza twasayininga ekintu kye bayita American Foreign Policy nkiddamu American Foreign Policy twagisayininga nga Uganda era America twasayininga ku partnership agreement wakati wa America ne Uganda era okuva ku olwo America yebadde biggest funder wa Uganda nkiddamu America yebadde biggest funder wa Uganda in fact America sente zetuwa zisinga neza Bungereza okuba nti wadde tuli ba members watu subscribinga ku kintu kibayita CMAG Commonwealth Ministerial Action Group nga kintu kino kisangibwa mu Commonwealth Charter sirowooza nti obwongo obunakitegeera naye just kwate ebyo byenkugambako ekibiina ekitwala Commonwealth States bakita CMAG Commonwealth Ministerial Action Group eyo kikabeera mu control yayo nga olaba America teyina ekintu kye bayita
ekintu kye bayita US Congress government nti esalawo nti bonna bali mu American foreign policy basubscribinga wansi awo. Wabula eno Congress eno gyolaba y'amaanyi nnyo kati mu Commonwealth States okusinga Bungereza. Lwaki? Kugambye agreement eri yakolaki yasainingwa. Then n'ekyokuba nti olutalo lugenda mu maaso bayita de-dollarization terufokasinze nnyo ku Bungereza eno. Okitegera terufokasinze nnyo ku Bungereza eno, lufokasinze ku America. Ate ng'ensi zino ezeefuulya America gye badde biggest funder ng'efundinga mu Uganda. America ebadde efundinga kumpi 60% of Uganda's budgeting America yekola ki ebiteeka mu sente. Then number 2 basayininga kweyo policy bagamba development and security ngo lunaku lwairo tugamba nti security eno bana abasirikale abaweebwa sente za America kubanga America mugambe ina security agreement wakati wa America ne Uganda nga neze ngatto ze bambala ne mondo ze bakwata America ye funding nga tubagamba your guns are killing us, we cannot fight the American dollar. Okitegere ekintu ekyo. So America eno ebadde eteeka sente nyingi nnyo mu government ya Museveni. For example, njagala tunuulye missions ez'enjawulo Uganda zezeekola. Tubadde tulina Munas Commission yani ya America ebadde Congo. Okitegera era nga tumugamba sente ezive Congo zitulugunya nnyo paka America yakoze ki uyawulidde ne bagamba nti kati kusayininga agreement wakati wa Rwanda ne Congo yeno gye njogerako. Ogirabye. Then tubadde n'ekintu kye bayita AMISOM mission eno ye Somalia nayo yali yanti ya America nga Uganda ekola ki egina. So kakati ffe tetusobola kulwanyisa dola, tosobola kugirwanyisa. Tugenda kukola tutya? Tulina okugenda mu bano ba funders ne tubagamba nti endagaano gye mwasayininga ng'ennaku z'omwezi 19 October omwaka gwa 1962 bweti bwegamba kubanga endagaano eno eyogera ku human rights ne democracy. Nkiddamu eyogera ku human rights ne democracy ng'ozirina okubeera oba okutambula. So tubadde tulina okuchallenginga Abamerika wane ekitukwasa fulaga yaabwe. Twagala tubalage nti ekintu kyemufundinga kyekino. Ekintu kyemufundinga kyekino. America ye biggest funder wa Uganda. Wabula tewaliwo olutalo wakati wa Bungereza na America ntino lwa matwale mbwa asimanyi Colonial Master wafana atukkiriza oli musiru tukwesonyiwe. Okitegeera Bungereza twasookera mu America mu policy eno era His Excellency Kyagulanyi okuchallenginga Museveni yamutandikira Bungereza nga tulina abasajja ba Robert Amsterdam nga tulina ba Jeffrey Smith. Okitegera betulina bonna bana abasajja benjogera ku America. Okitegera ekintu ekyo si Bangereza. Abasajja bano bamala okuteeka Museveni bulungi nnyo waaja. Bo benyini ba transferring ne tugenda e Bungereza. Lwaki? Nti America mu nsonga zino tesobola kusalawo yokayuka nga Bungereza tekoze eki tesazeewo. Era tugenze mu bitundu bingi okuli House of Lords ne UK Parliament. President yagenze gweri amagezi go ku myaka gyolina tosobola kwebuuza lwaki mwasookera mu America then ne mudde e Bungereza. Nzija tutunulidde abasajja bana babadde mu struggle ya Uganda from day one nti America. Tutunulya bani abakwata documentary yaffe. Bani abagikwata. Oscars zididdawa okulaba nti bagitwala paka ku international level. Munna Uganda ensi etegere munna Uganda kikyayitamu. Tebe mikutu mingi egize zituberewa okuli CNN, Al Jazeera n'emirala emikutu gy'Abangereza nga kwe kuli ne egy'Amerika nga kwe kuli ne BBC y'Abangereza nga nayo gigattaddeko. Gwe ddala amagezi ko tegaddanga kawo n'otuulaawo ne buno bwana bwa P2B bw'osomesa oba okuwabula kubanga ffe sometimes teacher ffe yasomesanga ng'era akimanyi nti wanaagira Shama waali ajja kumugamba teacher kino sikitegedde oba teacher namugamba nedda teacher tukwese eno formula bweti ne bweti tufune ffe twababulanga ba teacher baffe. Okitegeera twababulanga ba teacher baffe nga tumugamba nedda teacher ino tukozeseko ku formula bweti kubanga teacher bano babikolanga intentional. Negwe abaana b'osomesa temuli mwalina ku magezi asobola kuwabula n'akugamba nti Uganda is a signatory to the American foreign policy. Then we tujja wano ku UN tugwa mu kintu kye bayita capitalism oba capitalist policy. Eno capitalist policy eriko mu America who is the strongest superpower wensi eno ye America ne wotunula ku UN Security Council America. Then n'otunulya Bungereza egwa mu kya namba mmeka 2 eno yajjamu ya colonial influence. Okitegere kino ekyo. Namba 3 ye Russia colonial influence. Namba 4 ye France. Okitegera namba 5 ye China nga tutunulidde ku table yaki ya Commonwealth ya UN Security Council nga tuvudde ku zino rankings ze bakola wabula tukole tubesinga ku maanyi ge bagiza. Okitegera ge bakozesa bana abatano. Butokya nti America influence yayo ne ku UN kwe nyini ya maanyi ate nga document yakaluka nokogwa mu kintu kibaita democracy. Democracy is the UN Charter mweri. So UN Charter no webere kuza oyino kwa in fact ne France tino jigata ko but because France taina wagwa mu docket ya Uganda. One, Bungereza is a colonial master. America is the biggest funder. Bano bajjanga ba Democrats, friends of the group. Okitegera kye kibaleeta flaga ya America ensonga lwaki tugisosowaza essaawa nti policy gye twayitamu strict oba asooka okutulaga nti we are rallying behind Ugandans
bali America Biden nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yali akyaliko ne bani z'Ebungereza kitegeeza ki nti party le bana basajja balina party gye bazanya okufostalinga Bungereza okujjako omusajja eno bani ze yaliko asobole okugenda atuukiriza endagaano nekine Bungereza so America ne Bungereza bonna bali bwe bati otherwise gwayogeza obutasoma okitegera ekintu kino ate byoyingirira bino byabasoma olina okukola research olina okubanga okiwadde obudde olina okubanga otegeera history of which tugenda kukozesa SST okutegeera ebintu bino kitegeera mu Uganda wange so toforcinga bwongo bwo otherwise we tunajja okudiscussinga kadongo kamu tujja kwebuuzaako naye kati bino ebya foreign especially ebya foreign policy n'ebya revolution tolina moral authority kubyogerako naye ebya foreign policy byo bireke byo at least olina okubaako at a certain level of education yo attaining kitegeera ekintu ekyo yes tomala gajjango otagala mukigana ekirala put respect on His Excellency Kyagulanyi's name muteekeko ka respect. This one is our revolutionary leader and his word is final. Tasobola kutwala advice iyo tasobola okitegeera ekintu ekyo so